Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nakuteba y'omu. Bwe twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita nali nkyesimbye mu maaso g'olukiiko era muno nno mwe nali nvunaanibwa omusango gw'okubeera nti nasangibwa neweera obudde obw'ekiro mu maka gange ate nga nali sinnaba kuweza bbanga ery'emyaka 7 omuntu gye yalina okusooka okumala mu kibanja kye n'oluvannyuma alyoka awase. Mu lukiiko muno mulimu omusajja eyasituka n'ankonjera ebigambo n'okubeera nga yategeereza ddala abakiise nti weera nali namufuulira ddala mukazi wange era ng'ebiseera ebisinga yabeeranga wange n'okutuusa ku olwo lwennyini bwe baali basobodde okubeera nga bankwata naye. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula nsindikibwa mu kkomera. Omuwaabi bwe yamala okuwa empoza ye n'atuula. Awo ne wabaawo ate akasiriikiriro. Naye ebigambo bye nalowooza mu kaseera akatono ako obungi byakirako omusenyu mu nnyanja. Nga nkyali awo nnyimiridde nzunga n'okuzunga, omukiise omu kwe kumbuuza nti, "Munaku, olina kye weegaana mu ebyo ebikuvunaanibwa?" Nze kwe kuddamu n'obuvumu nti, "Mukama wange, mulimu ebituufu bitono nnyo naye ebisinga binkonjeddwa bukonjerwa." Bwe nayogera ebigambo ebyo nakuba mu njuki jjinja. Abakungu bwe baawulira ekigambo kunkonjera nga nkyogedde ne balowooza nti nyoomye bunyoomi lukiiko mu bugenderevu. Bonna ne beekaajanga, abamu ne basituka, abalala ne bakuba mu ngalo. Ekikolwa ky'okukuba mu ngalo kye kyakolebwanga okulaga nti omuntu anyiize nnyo. Nga bonna bazzeeyo mu bifo byabwe, omu kwe kusituka n'asaba omuwandiisi addemu okusoma etteeka. Sirowooza nti waali wabaddewo ekintu kyonna kye nateekako ennyo omwoyo okwenkanankana n'okuwuliriza kwe nawuliriza etteeka eryo. Nagenda okutandika okuwoza era n'okubuuzibwa ebibuuzo nga ndi mugumu ng'ejjinja. Nga mmaze okuwoza ogw'ebibuuzo ne gubaluka. Naye neebaza omutonzi eyampa amagezi n'amaanyi okuddamu buli kibuuzo nga siriimu ntengereze wadde ekiwuggwe. Weewaawo namanya nti omusango bwe gunsinga ndi waakussa mu kkomera okutuusa okufa, kubanga ekyo kye kyabanga ekibonerezo ekyaweebwanga abantu abazzanga emisango ng'egyo. Ebibuuzo n'enziramu yange byali bwe biti. "Munaku, omuwala weera omumanyi?" "Ye ssebo." "Wamumanyi otya era wamusanga wa?" "Twasisinkana mu kkubo we namubuuliza erinnya lye ssebo." "Omuwala omwagala?" "Mwagala ssebo nga bwe njagala basajja bannange bonna." "Naye akwagala?" "Ye y'amanyi oba njagala ssebo." "Mumaze ebbanga ki nga mwagalana?" "Emyaka 2 mirambirira." "Mutera kwogera ki ekiro nga mumalirizza emirimu?" "Ssebo, tetubangako kye twogera kiro kuba tetusulangako mu nju ffembi." "Mu mpoza yo wagambye nti weera baamusanze mumu ekiro era y'ensonga ekuleesezza wano. Ekyo tekimala okukukakasa nga bwe musula mu nju emu era n'okuba n'omukazi nga tonnamala mu kibanja myaka 7? Tekimala n'akatono ssebo?" Etteeka terigaana musajja oba mukazi kusula mu nju emu, wabula ligaana kuwasa na kufumbirwa omuntu bw'aba nga tannatuukiriza bisaanyizo. Olwayogera ebyo ne ndatta. Nagenda okulaba nga abakiise bawaawaanya obwama. "Naye ab'oku kyalo bagamba nti omuwala oyo afuukidde ddala mukazi wo. Ekyo nakyo okyegaana?" "Sikyegaana bwegaanyi naye sikikolanga." Tewali n'omu yayongera kumbuuza okutuusa lwe baalagira omumbowa okunfulumya ebweru. Waayitawo akabanga katono ne bampita. Nze mu kuyingira kwonna nga nkakasiza ddala nga bwe ssaali na musango, naye kyokka nga mpulira nti nali nnyinza okusibwa olw'obusonga obutonotono. Bwe nessa mu ddiiro ne mmagaamaga okulaba engeri abakiise gye baalimu.
Abasinga baali bantunuulidde nga bwe basekaasekamu, abalala baali boogera obwama nga bwe banjala n'engalo n'okukuba eri emikono. Abakiise bonna nga basirise, omuwandiisi n'asituka n'asoma bw'ati: okusinziira mu mpozayo n'enziramu yo mu bibuuzo ebikubuuzibbwa, tomenyanga tteeka lyonna mu musango ogukuvunaanibwa. Awo abakiise bonna ne bakuba ettaka olw'essanyu. Wabula ekisobyo kye wakoze kwe kuboggolera omukungu bwe wabadde ng'owoza, n'ekirala kwe kusuza omukazi omumwo nga tonnawasa, ekikolwa ekitakolebwangako mu buwaanyi muno. N'olw'ebisobyo ebyo osaliddwa ekibonerezo kya kusibwa mu kkomera. Ye bwe yatuuka awo n'asirika, kubanga muwaanyi yennyini ye yasalanga ebibonerezo era nga ky'ayogera tekiddwamu. Nagenda okuwulira nga muwaanyi antadde ku myaka 10 ddambirira. Ekibonerezo tekyewuunyisa nze nzekka, naye n'abakiise bonna. Naleka olukiiko lukyatudde ne nserengeta ekkomera, ebyaddirira saabimanya. Kyokka nakakasa nga abaami n'abakungu naleka banyooledde muwaanyi ensingo olw'ogubonerezo gwe yansalira. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'omusanvu, njulirira okufa. Ensi yonna yakimanya oluvannyuma nti okunsalira okwebaka mu kawuma okumala emyaka 10 kwalina entonokezo endala ey'omunda. Nange nakitegeerera mu kkomera nti muwaanyi yali amaze okutegeera nga Nyeenya bwe yali mukwano gwange so si mwannyinaze. Nyeenya ye ekyama kyaffe yali akikuumye era mutendereza. Naye yatusalirira akanywa ye Nnamwandu wa Mbuga, ate omukazi eyatujjanjaba ennyo nga kye tujje tutuuke ku buwaanyi. Omuntu Nnamwandu gwe yabuulira eby'obulamu bwaffe byonna, bwe yatuuka ewa muwaanyi ye yabimutegeeza byonna, era n'ankonjera n'okunkonjera nti nali ntegese olukwe olw'okutta muwaanyi nsobole okweddiza Nyeenya. Mazima ekirowoozo ekyo kyali tekinzijirangako. Kye nasanga mu kkomera mukama wange naguno gw'ojja nkinyeenyeza mutwe. Omusibe nga talina bwogerero. Abasibe ab'ebibonerezo ebitawezanga myaka 7 nga bakubibwa emiggo 17 buli mwezi, ate ab'emyaka egisukka 7 babanywesa ekikopo kya kaamulali kimu buli mwezi. Buli musibe yasuulanga mu kasenge kake yekka, naye kyokka nga waliwo okubukyusa buli wekyetaagirwanga. Baatuusanga omusana buli lunaku, entuyo ne zituttulukuka okukamala. Kasita akasana kaabulungukanga mu ttuntu nga ffenna tutuula mu luggya lw'ekkomera nga gutwokera awo. Awo nno we twavanga ne tugenda tulya ekyemisana. Emmere twalyanga nnyingi nga nno n'ennyama tebuzeeko, naye ng'okukola kwe tukola kujula kutubendegula migongo. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire awo olwaleero. We tujja okusinziira twongere okumanya biki ebyaddirira. Akume atakumira mpeera.